Mugekiro kya leero poliisi ekayukidde UPDF gavumenti bagikubye mu kooti ate gavumenti eweze ebitereko ebiva ebunaayira. Bannakyewa abatakabanira eddembe ly'Abannayuganda ku nsonga z'ebyenfuna n'embeera eza bulijjo abeegattira mu kibiina ekya Initiative for Social and Economic Rights bawazewaze gavumenti ne bagikuba mu mbuga nga bagivunaana okusirika obusirisi n'etekozesa buyinza bwayo okukoma ku masomero agafuukidde Bannayuganda ekyejjolooto nga gabakana ensimbi ez'ejjingirizi. Bannakyewa abo abeegattiddwako bannaabwe okuli Michael Aboneka ne Andrew Karamagi bawaabye nga baagala kooti kake minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo akozesa obuyinza bwe agereke n'amasomero ebisale ebyessalira ebiggyibwa ku bayizi ne mu matendekero aga waggulu bakomye okunyonyonta Bannayuganda. Tebakomye okwo ku bisale byokka ebyokusoma wabula era baagala minisitule erambike ebyetaago by'essomero ebirina okusabibwa so si kupeeka bazadde kalondawo ebintu ne batuuka n'okusaba obusawo bwa seminti. Bano era baagala minisitule egunjewo etteeka eriziyiza okusosola abaana abali embuto n'abo abayonsa nga bali mu masomero. Bannakyewa era balumiriza nti amasomero agasinga obungi naddala ag'obwannannyini bwe galabye nga minisitule y'ebyenjigiriza eri mutula efuluuta kwe kusalawo okunyuunyunta Bannayuganda ne gapaaza ebisale by'essomero n'okusaba abazadde kano na kali. Joseph Tulio Muhangi wa Initiative for Social and Economic Rights akinoganyiza nti ebyenjigiriza tebeerangako bizinensi wabula ddembe lya buli muntu okwesomera era gavumenti ekikakatako okulaba nti etuukiriza obuweereza obwo eri buli Munnayuganda. Tulaba nga kiba kikyamu nnyo okuleka bamusiga nsimbi okujja mu byenjigiriza ne baba nga bo batunulidde magoba mu kifo ky'okulaba nga buli Munnayuganda asoma. Yensonga lwaki tuzze mu kkooti leero nga twagala eragire minisita Janet Kataha Museveni okozesa obuyinza bw'alina obubuweebwa etteeka ly'ebyenjigiriza wano mu Uganda okulambika ebisale eby'amasomero nga tunulidde abangi kufe kye tuyita school fees naye ne requirements. Ebiseera ebimu amasomero galeeta circular ng'eriko requirements mpitirivu nnyo nga bw'ogatta omugatte gw'ebintu ebisabiddwa bisinga ne kye bayita school fees. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener onywedde sigala mwenge oba owunyaakamwa olidde galiki wakafa ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwawo fuuyira Cortez mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Mouth Freshener nga balina langi ya Global Paints langi esinga okunyiriza mu bika ebyenjawulo ate nga tekaddiwa. Kimenya mateeka okunoonyereza ku mbeera y'obwongo bw'omuntu nga tolina lukusa ng'omuwabi wa gavumenti David Baxter bakibinga bw'annyonnyola. Omuntu yenna akola okunoonyereza ku mbeera y'omulala ekwata ku bwongo bwe oba ku ntegeera ye nga talina lukusa lwa kkooti oba nga si ye poliisi enoonyereza aba azizza musango gwa naggomola era ekibonerezo nga si ya mitwalo 24 oba okusiba emyezi 6. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti COVID-19 yazzeemu okutirimbula Bannayuganda ng'olwalira abantu bala 13 kikasiddwa nti bebafudde obulwadde obwo. Kakana abakafa COVID baweze 3,424 era alipoota ya minisitule y'ebyobulamu efulumiziddwa leero eraze nti abantu bala 238 be bazuuliddwa mu lumbulege olwo mu kiseera kino nga busaasanidde ku bitundu 6 ku buli 100. Abantu 15,876 be bakazuulwamu COVID-19 mu ggwanga nga ku bano 9,857 be bakajjanjabibwa ne bawona so nga bakagemebwa ekirwadde kino bali obukadde 12,22 mu 16. Ekitongole ekivunaanyizibwa kulwanyisa ekikukusa abantu nga kiyambibwako poliisi kikutte abasumba 2 mu bitundu ebyekakira Busoga nga kigambibwa nti babaddeko omwana gwe baali bawamba n'ekigendererwa eky'okumukukusa. Abakwate Pastor Joseph Serubiri ne Pastor Buyinza Israel Sekabira saako omulala ayitibwa Felista Namaganda okuva mu Healing and Deliverance Church era abatemeza mabega wa mitayimbwa. Bano kwatibwa kiddidde ab'obuyinza okutemezebwako abatuuze nti waliwo omwana omuwala yabadde atayatuddwa amannya yabadde atwaliddwa mu maka gaabwe n'ekigendererwa ekitannamanyika. Agnes Igoye
omukungu mu kitongole ekirwanyisa ekikuusa abantu ategeezezza nti abakwata mu kiseera kino baba kyabanoonyerezaako. Osobola ky'okuhiiringa no delivering ate ng'okukukusa kati omwana ono tosobola na kubabulira erinnya naye twebaza nnyo bapoliisi b'Ekakira n'aba investigator abali mu keesi eno kubanga etteeka ligamba era bakukwata ku bino ebikwatagana n'abaana bagiyita aggravated trafficking children kubanga naawe bakutta ekibonerezo ekisingayo kubanga bw'oba osa omwana omusadde akaase naawe bakole ki bakutte amateeka gye bagamba ki gye bagamba. Ebyo nga biri bityo poliisi ng'eyita mu mwogezi wayo Fred Enanga evumiridde nnyo effujjo eryakoleddwa abajaasi ba UPDF ku basirikale ab'oku nguudo era erabudde nti si yakussa mukono mu mulimu gweriko gw'okulwanyisa obubi bw'amateeka ku nguudo. Agambye nti kikulu ekyokukuba amasasi musirikale munnaabwe Robert Mukebezi olunaku lw'eggulu wali entinda lyabadde ejjoogo lyennyini eritasaanye kuddamu kulabwako mu ggwanga lino kwe kusaba abavunaanyizibwa ku basirikale abaasiiwuusa empisa bayambeko poliisi mu kubayigga. Naye nga tuvumirira nnyo ebikolwa bino eby'obukambwe obusiiwuufu bw'empisa eri abasirikale aba traffic. Ebikolwa bino eby'okulumbaga abasirikale aba traffic nga batambuza emirimu gyabwe tekiri ku basirikale naye n'abantu ba bulijjo bangi baleetera omulimu gw'aba traffic bano okubeera n'obulabe bungi. Mulimu abafiiriddemu naye nga tugenda kukola kinene nnyo okulaba nti abasirikale bano bakwatibwa. Ebyo nga bikyali bityo ebitongole by'okwerinda mu ggwanga biriko abasajja babiri be bikutte ku byekuusa ku bulumbaganyi bwa bbomu ezaakuba mu kampala n'emiriraano ne zitta abantu omwaka oguwedde. Ab'ebyokwerinda bategeeza nti ebikolwa eby'ekitujju bikyasuubirwa nnyo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ne bisaba bannansi obuteesulirayo gwa nnaggamba. Mu nsisinkano ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu enaggulu mu Kampala, omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezza baliko abasajja babiri Ssenkungu Siraje ne Kataza Muzaffar be baakutte mu bitundu eby'empiki nga bano babateebereza okubaana akakwate ku bajambula ba Allied Democratic Forces ADF. Kasobodde okuzuula n'okununula emmundu ekika kya AK-47 ne bazuula n'amasasi agawerera ddala 16. Twafunye ne pikipiki eziwerera ddala 2 empya ezabadde ziguliddwa UEX 534B ne UEP 1089X. Pikipiki zino zaazuuliddwa mu maka ga Ssenkungu Siraje ne munne Kataza Muzafaru be twakutte then oluvannyuma ne batukulembera mpaka mu maka gaabwe Katende Kiwamirembe wano ekiringa ente mu district ey'Empigi. Mu ngeri emu poliisi yewezza okwambagana ne bannabyabufuzi mu bitundu by'e Lango abaatandudde okwegunga olw'enguudo embi mu kitundu kyabwe ekyavuddeko n'omubaka waabwe Okoth Odong okugwa Kabenje n'omuyambi we Songa n'abagoba b'emmotoka bangi bazze beemulugunya ku nsonga y'emu eyo. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu Uganda ekya FUFA nga kiyita mu kakiiko ka FUFA Referees Disciplinary Committee kikalizze baddiifiri babiri ebbanga lya myezi 4 nga tebalamula mupiira olw'omutindo gw'ekibogo gwe baayolesa mu liigi y'ababinywerera ya Uganda Premier League. Baddiifiri abakaligiddwa ye Kalibala John Bosco ne Mutonyi Jane nga bano nno baalamula omupiira wakati wa klabu ya Gaddafi ne Ondupu Araka gwaliwo nga 21 Desemba omwaka oguwedde Jinja era omupiira guno baalemagana goolo 2-2. Baddiifiri bano bavunaanibwa olw'ensobi ezitabwa n'ayonka zebakola mu mupiira ogwo omwali n'okugaba penalty ey'ekimpatiira FUFA gyegamba nti yataataaganya ebyava mu mupiira ogwo. Bano nno ekibonerezo kino baakukitandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ogwokubiri. Ate emipiira egizanyiddwa mu mpaka za Africa Cup of Nations ezindire Cameroon era nga gye gigaddewo ekibinja A. Cameroon eremaganye ne Cape Verde goal 1-1 ate Burkina Faso neremagana ne Ethiopia goal 1-1. Bwetyo Cameroon bannyinimu bayiseewo okwesogga oluzanyo lwa round eya ttiimu 16 ku mugatte gwa bubonero 7. Burkina Faso naye eyiseewo ku bubonero 4 wabula Cape Verde ekyalinzeeyo omukisa omulala okulaba oba ng'eyitawo kubanga nayo erina obubonero 4 naye nga erinze kulaba oba baawo omukisa omulala ogunaagiyamba okuyitawo. Yo Ethiopia ewanduse era etandise okumyumyula engugu. Nga tugenda mugebweru soko ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Gatonnya omwaka 2022
bwe lwali bwe luti mu 2019 gavumenti ya Burundi yalangirira enteekateeka ez'okusengula ekibuga ekikulu bakijje e Bujumbura bakizze e Gitega. Kyalangirirwa nti kijja kubatwalira emyaka 3 okukizimba era Paalamenti gye baalina okusooka okusengula. Kyategeezebwa nti ekibuga ekyasooka eky'e Burundi kyali Gitega naye bakisengula busenguzi okukizza e Bujumbura so ng'ate Gitega kiri mu masekati g'eggwanga. Wabula bannansi abamu baasigalamu akakunkunanga bagamba nti President Pierre Nkurunziza eyali awumye omutwe mu nteekateeka eyo eky'okukyusa ekibuga kyalimu ebyobufuzi nti kubanga Bujumbura teyalinayo obuwagizi bwonna ng'obuli obusinga obumwanguzi obwa President yabujjanga mu kibuga ekyo Gitega. Wabula we lituukidde leero nga Pierre Nkurunziza yali awumye omutwe mu nteekateeka eyo kati mugenzi yafa mu mwaka 2022 n'ekyokusengula ekibuga tekimanyiddwa gye kyakoma. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. China olubadde okuzuulayo omuntu omu asookedde ddala okubaamu akawuka ka Omicron kaakano etteeka eppya lirumye tebakyakkiriza muntu yenna alagiriza kintu kuva bweru wa ggwanga. Mu kibuga ekikulu Beijing waliwo nnakyalo omu gwe baasuddemu akawuka kakambwa ka Omicron ng'abakulu bagamba nti omukyalo oyo tafulumangako ggwanga wabula gye buvuddeko baamuweereza ebbaluwa okuva e Canada abakugu olwagyekebezze kwe kukizuula nti akawuka kamwe kajjidde. Abakulu era bannyonnyodde nti ekitereke kyabaddemu ebbaluwa eziwerako kyokka n'endala ezabadde tezinnasumululwa baazisumuludde ne bazuulamu obuwuka. Bwetyo no gavumenti ya China terinze embeera kusajjuka kwe kuyisa etteeka ng'ebeera ebitereke ebiva ebweru w'eggwanga nti kyokka mu mbeera eteebereka ekitereke bwe kiba kisumuluddwa kyetaagisawo okwegendereza okw'enjawulo. China ekirwadde kino namuzisa gye kizaasibuka beekengera nnyo akawuka kano era okwerinda kw'amaanyi nnyo gavumenti yalangirira nti ewaabwe tebakyetaagayo yadde omulwadde wa COVID n'omu bw'ati. Mu nteekateeka eyo yafuuka nkola okugema abantu bonna okubateekako okwekebeza buli kadde ne bateekawo ne tekinologiya w'essimu ng'omuntu asobola okukozesa tekinologiya oyo okakasa nti mulamu so ng'era waliwo enkola ey'okulondoola entambula za buli muntu. Mu ngeri emu bannansi bonna baali baalaalikirwa dda nti olunaku lwe balizuula omuntu alina akawuka ako ka Omicron eggwanga lyonna ligenda kubeera ku bwerinde obw'amaanyi ekintu kye batandise okuteeka mu nkola. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Olukiiko lwa Buganda lweyanziza nnyo nnyini ensi Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'aggulawo olukiiko lw'omulundi ogwa 29 era lweyamye okulondoola n'okussa mu nkola emirimu egy'abatumwa empologoma. Bannakyewa abalwanidde eddembe lya bannayuganda ku nsonga z'ebyenfuna abeegattira mu kibiina ekya Initiative for Social and Economic Rights bawazeewaze gavumenti bagikubye mu mbuga nga bagivunaana okusirika obusirisi n'etekozesa buyinza bwayo okoma ku masomero aganyonyunta bannayuganda. China olubadde okuzuulayo omuntu omu bw'ati asookera ddala okubaamu akawuka ka Omicron etteeka eppya lirumye tebakyakkiriza muntu yenna alagiriza bintu okuva ebweru w'eggwanga. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maaso moogi.